po jako akawuwo. Ng'ekibiina kya NRM kyetegekera akalulu mu kamyufu olunaku olw'enkya, omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi ng'asinziira ku kitebe kya NRM ku luguudo kya Ddondo mu Kampala ayogeddeko ne bannamawulire n'annyonnyola ng'enteekateeka bwe zinaabeera. Going to change the election for tomorrow. However, we have exemptions which I'll come to. Dr. Tango Doi asoose kusoma obubaka bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mwategeereza nti buli munna NRM ng'erinnya lye liri ku lukalala oba teririiko akkirizibwa okulonda kasita kakasibwa nti mutuuze ku kyalo ekyo era munnayuganda nga munna NRM. All members of NRM whose names appear on the register shall be allowed to vote. I repeat. All members of NRM whose names appear on the register shall be allowed to vote. It means there's a register. So all members whose names appear in those registers which are there shall be allowed to vote. Onagenze maaso n'avumirira ebitundu ebirimu enkayana nga disitulikiti y'e Kazo, Toro North, Isingiro, n'ategeeza nti bwe batalekera okutiisatiisa bannaabwe okulonda bakukusazaamu mu bitundu bino. Elections are tomorrow. Complaints have been coming. The chairman has clarified. What the chairman says is what the party members should follow. The Electoral Commission of the party is not going to deviate from this principle. But this does not mean you misuse this principle. It is in good faith. We shall not allow people to come from nowhere, to come from their funny parties, and try to infiltrate our party. Bw'atuuse ku nsonga y'Essembabule mu Mawogola West Constituency ategeezezza nti bawandiikidde akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'Essembabule bongezeeyo okulonda mu kitundu kino. Sembabule district dated 3rd September 2020. Dear Sir, reference postponement of primary elections for Mawogola West County constituency. Postponement. We are postponing this election. We make reference to complaint by Honorable Bangirana Anifa Kawoya and the commission is sitting on the 3rd September 2020. Ate ye Kiyaga Sulaimani ssentebe wa NRM mu UTC Village mu Nakaserofo ategeezezza nga we beetegekedde okulonda kw'enkya era n'asanyukira ekya Pulezidenti okukkiriza banna NRM bonna okulonda. Kayinza okuleetamu obuzibu ekintu ekyo tojja kusanga ng'ekyalo kimu kivuddemu emitwalo 2 bakubuuza gandi abantu bange bonna mbamanyi ekyo nayo ekintu ekyo simanyi bajja kukikola lwaki ssentebe singa bayenyigidde mu kwagala okwonoona akalulu oba okwagala okuyisawo omuntu weeyo gw'alowooza kiyinza okukeera ekyanga ekyalo kimu kivuddeko emitwalo 4 baba batalina tteeka lyamenye. Ye Rita Mugalu ng'ono azze kuvuganya ku kyamemba wa Palamenti mu Lubaga South naye alaze essanyu ku kiteeso kya Pulezidenti okukkiriza banna NRM okulonda mu kamyufu. Pulezidenti yalagidde omuntu yenna yenna wa NRM awagire era gy'alonde. Nabwekityo omuntu yenna yenna wadde emulugunyeewo nti yafuna budde kwewandiisa mu yero buuku. Omuntu yenna ng'amanyi nti bamutya mu kalalo olw'ebyobufuzi. Muganda wange vaayo okere ku makya wolondera ojja olonda tondekolako Rita Mugalu kifo ky'omubaka owa Lubaga South. Nze Sharon Nabukalu ku ABS Television. Kati nganze wano kumpi ne paaka ekiteeza nsobola okugamba nti paaka neevaamu emitwe